Atendeezwa agulumisibwe ebikitaffe ettunda ne mama namugereka bwangu bwangwa mu buwangire bwabwo bagombogo kyewagula eyezaala enkambwe mbalamusiza bakika kansubire nti muli bulungi mwenna abakosofu senga senyiga akuluma tusaba bajjajjaffe bakwatireko ate osobola okubeera ng'osuuka tetwebaza bazadde baffe ekitaffe ettunda ne mama namugereka ababakuumye bonna mwenna mu kika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo njagadde okubeera nga njogera ku posita gye nataddeyo ey'omusomo ogw'okusande ogwa entambula y'amasannyalaze mu mubiri tusobole okubeera nga tubuildinga team kubanga nakizudde nga we nabategeezezzaako ku makya nti tuwuliriza emisomo era tuwuliriza instructions naye abantu abasinga tebamanyi ngeri masannyalaze gano we gatambulamu na effects kubanga nga we nabagambye nti oweeka we nasobodde okubeera nga tukola training naye maama w'abaana yanafuye nnyo era olwaleero asiibye munafu ekitegeeza nti waliwo abantu bangi nnyo abasobola okubeera nga bawuliriza emisomo ne gikoma bukomi mu kuwuliriza kakye nazudde kyetaagisa tufuneyoko akadde tusobole okubeera nga tuyita mu bye bayita ndowooza training bagiyita batya training omuntu nga akugamba I think kibeera instructing so ndowooza nja kufunangayo at least buli Sunday tusobole okubeera nga tubuildinga team enaasobola okubeera nga etuyisaawo mu kaseera akazigizigi we tunaabeera nga tutuuse mu kwawula kw'ensi kubanga twetaagisa buli kinnoomu asobole okubeera ng'ayita mu mutendera guno kitegeera asobole okubeera ng'ayita mu mutendera guno aleme kubeera ng'asigala mu nsi enkadde naye ayite ku vibration y'omutima kitegeera so simanyi ne we banaabeera 10 ne we banaabeera bameka at least kyeneetaaga kulaba nti wabeerawoko abantu abanaayamba mu kiseera ekyo okusobola okubeera nga ba instructinga abantu nga process we banaabeera bagiyiseemu bahulire engeri amasannyalaze we gayitamu mu bibiri wanga of which gasooka ne gakunafuya era y'ensonga lwaki nabagambye nti tobeera mu mmotoka n'ogamba nti kanvuge nga wempuliriza instructions nedda oyinza okunafuwa so kyandibadde kirungi ng'oli waka oteredde bulungi omaze okunaabako kubanga n'okunaaba okwo kuyamba okuggyako negativity ey'ebifo gy'obeera oyise negative energies then ababa basobola okubeera nga bacleaninga rooms zaabwe ne rose water n'omwenge nga bwe baatugamba oba loozi yekka n'ojjamu vibrations eziri dark nakyo kirungi ekirala ky'olina okwegendereza ng'ojja mu musomo towulya nnyo naddala w'obeera nga wakatandika training eza serious kubanga amasannyalaze gajja kuleetera omuliro mu mubiri so toyina kukitya gabeera nga abeera akutadde mu oven nze kyantuukako naye ate nali sitegedde nali sinaba kusala ku byakulya nembeera nga nayisibwa bubi so woba oyisibiddwa bubi teweetaaga kutya naye just ewaka keeping just maybe Panadol ne Cipro ewaka naye nga tolina kutya nti odduke mu ddwaliro naye obeera ng'oyagala okugjawo okutya oli free okugenda mu ddwaliro naye ojja kubeera owestinga ssente zo za bwereere kukebera obadde ki naye tewaliwo gye bajja kukulabamu of which kale bwe babeera nga bakulabyemu era nga abadokita
tomanya bo basobola okulabayo we baliira akasente naye just olina kukakkana energies ezo zituuka ekiseera zituuka ne zikola ki ne zikkakkana. Ekirala zireeta kibeera ng'ekibugumu mu mutwe we zibeera nga zikula. Kirala onafuwa ne weebaka nnyo, kitegeera, onafuwa ne weebaka nnyo ko era obeera ng'obadde olina sleeping pattern galina engeri we gakkuba n'obeera nga weebaka. Obeera oli ku mulimu then kiba kyetaagisa at least n'owummulamu kw'eddakiika nga 3 kubanga nze wembeera nga nakafuna amasannyalaze amapya buli we balirize nga amapya gasooka ne gankuba okugastabilizinga nsooka ne nebakayo eddakiika nga 3 ne wembeera ndi ku mulimu kubanga gatera kutuuka ssaawa 6 kudda waggulu, then nensooka ne nebakamu then ne gastabilizinga emisana wembeera nange mbeera neebase ng'ekiro kyange then wensobola okubeera nga nstabilizinga. Ekirala okubeera nga okeepinga amazzi ag'okunywa kumpi n'obuliri bwo kubanga galeeta enkalamata. Then process ezimu mu makyusa oba mu kubeera nga oyimusibwa amasannyalaze go gennyini gagenda kubeera nga gakujja ku bantu abamu, so teweewuunya w'obeera nga abantu abata vibrating amasannyalaze gagali ku mubiri gwo oba mu bwakatonda bwo ogenda okulaba nga ogenda obeesalako. Kye nsuubira nti ensonga lwaki obutonzi bukikola mu ngeri eno nti time webeera etuuse ey'okubeera nga bayawula ensi enkadde n'empya oleme kubeera nga okwatibwa ono alina amasannyalaze aga wansi, kitegeera. So go gennyini ng'amasannyalaze gakwawula agava ku mubiri gwo ate ne gakusembereza abo abalina amasannyalaze ekika kyekimu nga naawe wookola ki w'oba oyina, kitegeera. Then n'ekirala oluzinga appetite nakyo mbeera njagala okimanye wonaabeera ng'ojja mu musomo oba oluzinga appetite. Ekirala ebyokulya naddala ng'emmere manya ennyama, magi gabeera gasika entambula y'okwambuka kwo kubanga jjukira ebintu bino naddala ennyama ejjuddemu amasannyalaze aga wansi, so buli w'oyimusa ahe n'obeera ng'oteekamu amasannyalaze aga wansi ky'obeera obuildinze ate kino ne kikola ki ne kijassa. Kati ate amagi obuzibu bwago nti mu kuyagala okubeera nti opaaginga oba okukuba okutereeza oluzzi olw'okumutima waliwo obwamaama ku buli kinnoomu, kitegeera. So otandika okufuna gatandika okubeera nga gakufiiringisa okufuna pain ku mutima newankubadde nga waliwo pain weetuuka nejja ng'opaaginga omutima ogwo okusobola okubeera nga gwexpandinga, naye kwagala butayagala bambi w'obeera ng'oyagala oyanguye omulimu gw'amakyusa go kubanga obulamu bubwo, kitegeera. Kyandibadde kirungi va ku nnyama, va ku magi. Ne w'obeera musajja emabega tubadde tugamba nti amanya abakazi be babeera bava ku magi, naye naffe abasajja tulimu ekitundu ekikyala. Ensonga lwaki mu mutwe mulimu ekitundu ekikyala n'ekitundu ekikazi. Mu Europe kye baayitanga Mariya n'ekirala Yosefu. Wabeera ewaffe e Buganda tuba ekitundu ekimu tuba tukiyita Tonda, ekirala Namugereka. Kati ne ku mutima era nayo waliwo ebitundu bibiri, mulimu
ekitundu ekikyala n'ekitundu ekikazi kitegeera. So kyandibadde kirungi obeera nga ddala oyagala okubeera nga opaaginga enzizi zo bulungi zisobole okubeera nga zigolokoka bulungi. Manyi tebiba tebigenda kubeera byangu, njagala okitegeere. Siyagala opanikinge ng'onafuye olowooze nti nova oyina obuzibu bwonna, nedda tuli kuzuukusa bwa Katonda bwo kitegeera. Weewaawo oli wa ddembe kusobola okubeera nga ogaana oba okkiriza ebyo by'owulidde njogera naye. Nsaba abanaabeera baliwo tukwatire wamu tupaaginge ate akaseera kanaabeera katuuse akavaawo mpitewo kubanga mmanyi ekijja tewaliwo asobola kisitoopinga. Kubanga ensi erina engeri bakama baffe engeri we bagenda naddala enkadde. Oba mwali muwuliddeko nti mayanja asaze kati akabibi kano kasigalako kungulu naye nga eri wansi bagenda walya. Buli wensaba ku makya ekintu ekyo nkiwulira. Waliwo ekintu ekikolebwa wansi awo nga eryato ekkadde lye twandiriise ng'ensi enkadde eya vibration eya wansi egenda esaanyizibwawo mpola mpola. So tasike yaffe ffenna okulaba nti twekwata ku mikono oba bulungi oba toyagala muntu oba kasita abeera nga bambi akkiriza okusobola okubeera nga alinnya eryato eppya, then oba olina okumukwata ku mukono n'omuyambako okuggyako mpozzi abo omululu gugenda kuleeta obuzibu mu gundi eno kubanga bayina okugaba ebintu byabwe byonna bibabbye okusobola okubeera nti bafuna bulungi mu kintu kino oba okusobola okubeera nga bayimusibwa newabeera bayimusiddwa era mu tayimu enaabeera nga bali ku lyate eppya ab'omululu bwe babeera nga bafunye chance balina punishment gye bagenda okufuna ku lw'omululu gwe bakoze, naye bakyalina akadde okusobola okubeera nga beddako basobole okubeera nga balaba ekitangaala ng'akaseera tekannaba kuggwaayo. Weewaawo aba YouTube Ssawa Nnya Ezekiro abanaabeerako mbasaba mubeereko tusobole okubeera nga mbawa instructions kyekyokukola naye kyetaagisa nga omaze okuva ku mulimu oli bulungi ewaka tusobole okubeera nga tutambula ffenna tuyimuse amasannyalaze ago mpolampola at least buli weekend ndowooza nfunengayo olunaku tusobole okubeera nga twekwata ku mukono. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbaagala nnyo akuume mbaweereza omutima gwange.